Omugenzi Andrew Felix Kaweesi yeebake mirembe nga twakava mu kulonda kwa 2011 waaliwo kampeyini gye baayitangawo Kotuwaka yalimu obwegugungo mu ggwanga obw'enjawulo obwa championingibwanga Dr. Kizza Besigye. Lunaku lumu ndowooza waaliwo okwekalakasa ku Old Kampala. Omusirikale n'afuuyira abantu ttiyaggaasi. Ekintu ekyanyiiza ennyo Kaweesi n'akuba omusirikale empi maaso ga kamera n'abantu. Be nnali nabo baasanyuka nnyo. Ne mbagamba nze kino ekikolwa tekinsanyudde ne bambuuza lwaki. Ne mbaga kiyinza okuvaamu eddagala eriggyawo kino. Bamukwata mmundu okukimanya nti ffe balina tukuuma tebalina tusaanyaawo. Ebyokulwanyisa ebyo bye balina okukitegeera nti birina kukuuma ffe so si kutusaanyaawo. Kyakoze kitusanyusizza era kituwadde okussa ekikkoowe. Naye ate teriyinza kubeera ddagala ku kizibu kyaffe ate kigenda kusajjula mbeera. Kubanga mukwata mmundu abadde alowooza nti omutya bamutyobodde gy'oli. Agenda kudda ng'omulema. Omulema bw'akwezinga mu akukube omanye ensonga lwaki takuta era bagamba omulema bw'akwata tata. Lwa nsonga amanyi nti waakuteera ogenda kumukuba kumutta. Kati omusirikale buli waava w'oli ng'avuddewo atyoboose ameekinga sure nti agenda okudda gy'oli ng'akomawo n'ekitiibwa kye mu mbeera mwe yatyoboolerwa y'embeera mwagenda okulwana addire. Ne mbawa n'ekyokulabirako ekirala ne mbagamba omuntu wa bulijjo ono bw'anaaba tatya mukwata mmundu oba omukuuma ddembe wadde nga mutabanguzi waali ennaku zino oba mu kaseera kano, olwo omukolobezi anaatyatya mukwata mmundu. Era enduulu yo eyita owa poliisi enaatiisa omubbi ng'olwedde omusirikale yakubiddwa ddempi nga naye gw'alina okutaasa omulaba. Ne bambuuza ki ekyalikoleddwa. Ne ŋŋaana edda Kaweesi yali raisinze concern mu ofiisi z'abakama be nti naye abasirikale ekyokufuuyira abantu ng'abafuuyira ebiyenje kituyisaawo oba nedda? Bano abantu tulina bakuuma oba kubasaanyaawo? Era bwe kiba nga si ffe tulina okubakuuma, then ani alina okubakuuma? Kubanga teweerabira Kaweesi ali omu. Ate mu budde obwo yali Kampala akulira poliisi Kampala n'emiriraano, naye nga ne Masaka ebaayo abeekalakaasi, nga n'eggulu ebaayo abeekalakaasi, nga n'Embaale ebaayo abeekalakaasi. Kakati nga Kaweesi omu tasobola kwegabanyaamu mu bwegugungo oba obw'enjawulo obuba mu ggwanga, oba kwegabanyaamu eri abasirikale abakwata obubi abantu okwetooloola eggwanga lyonna, kyokka nga bw'araisinga concern mu ofiisi ennene ezituma abasirikale abo okugenda okukola ebikolobero ng'ebyo, lisobola okubeera eddagala eryandaalira Uganda yonna ddaani okukuba omusirikale empi mu maaso g'abantu. Kubanga bw'okuba omusirikale empi mu maaso g'abantu oba oyagadde ffe tusse ekikkoowe. Kasita wakyaliyo abantu, kasita wakyaliyo abategeevu, kasita wakyaliyo abo batugambirako, naye ng'ekizibu kisigala tekikoze eki, tekivuddeyo. Ggwe weewuunye okuva lwe yakuba omusirikale oyo oluyi mu maaso ga kamera okutyoboola eddembe ly'obuntu eri abakwata mmundu oba abakuuma ddembe kwakendeera. Ebikolwa by'ekiwamba abantu n'okufuuyira ttiyaggaasi abantu ng'abafuuyira akattannyingi byakendeera. Kitegeeza kye yakola teryali ddagala. Yafaanana akola naye nga tali mu kukola, kubanga tewali kye kyakyusa wadde kye kyatereeza
kubanga yakola omulimu oba osanga omulungi mu ngeri enkyamu. Yakola omulimu oba osanga omulungi mu ngeri enkyamu. Actually omusirikale yavuma ofiisi, naye ate Kaweesi yavuma nnyo ofiisi to the extent kino omuntu wa bulijjo yatuuka ku mbeera etakyatya musirikale. Omusirikale oyo ekikolwa ekyo kye yakola Kaweesi mu maanyi ge yali mufayirinze amusimba mu maaso ga mulamuzi, si kumukuba mpi. So omusirikale atuuka okudda mu bantu ng'akyayina ekitiibwa, kubanga Kaweesi yavuma yunifoomu n'okusinga omusirikale ono bw'avumye yunifoomu. Njagala okuwuliziganyako ne Honorable Minister Balamu Balugahala ne Honorable Minister Justine Nammeri. Mbadde nnandagga naye mbadde nzija ku mmwe. Kino kye mukola muli mu kuvuma ofiisi ezo ez'obukulembeze, so nga ate si ddagala ffe ku kizibu ekituluma. Weewaawo kituweweezaamu ku bulumi bwaffe okukimanya nti gavumenti erimu abantu, naye nga ffe tugenda sigala tutambulira ku nguudo embi, naye nga ffe tugenda kusigala nga enfuufu ekyatukuba oba tugwa mu binnya enkuba lwetonnya, emini nga tugwa mu bitaba enkuba lwetonnye. Awo wookwatidde ono oleka ffe otuweweezezza, naye ate toleseewo bigoma, toleseewo ba inginiya bakola, toleseewo kitambula. Kyokka ate enkya ojja kutuweereza abantu be bamu nti be ba inginiya baffe nga wabatyoboola dda. Nyina ensonga lwaki ne bwe mpulira nga nnaali yagadde okukurashinga ntya ne Weekitiibwa Katikkiro wa Buganda ssebo nkussaamu ekitiibwa Charles Peter Mayiga, saagala kukurashinga naye kuba eyo woofiisi nnene. Bwe mutyoboolerawo mba sityoboola ye, mba ntyoboola ofiisi nti n'agenda okuddawo, agenda okuddawo nga talina kitiibwa era nga takyayina kyaŋŋamba. Kyokka nga n'oluusi ekyamumpemuza tekyatereera. Ekikwasizza bano gisobola okubeera eddagala. Okubakwata si nsonga, bo mubakwate, naye okutumanyisa nti obakutte nga ndaba oweweeza mitima gyaffe, nga ndaba weefuula bbizi okulaga ensi nti okola naye ng'ate toli mu kukola, kubanga toleseewo ate bigoma, toleseewo kalakata, toleseewo zipevers oba koolaasi oba emmotoka ezigenda okuyiwa ki maramu. Wakati ng'ogenda okutandika okukola oba wakati ng'okola by'okola olina okulekawo bitambula. Ekindaga nti wazze kukola so si kukwata bano. Minisita wa local government omulimu gwe si gwa kukwata batakola, wabula owoobakwatidde oleka wabiwa ebitambula, kubanga ffe ekigendererwa kyaffe si kyakubalaba nga bakwatibwa, wabula ekigendererwa kyaffe kyakulaba bye baasobya nga bitereezebwa, kuba okubakwata tekiteeka mmere ku ssowaani yaffe. Kyokka ate bw'otereeza bye baasobya kiteeka emmere ku ssowaani yaffe, kubanga oluguudo mmere, oluguudo bizinensi. Mumanye ensonga lwaki oyo Anita Amongi ne baba bamulinako obusungu butya, balina ehandolinga gye bamuhandolinze ey'ekikugu, ofiisi ereme kufa. Obwa sipiika busigazeemu katiibwa, obwa sipiika busigazeemu ku nsa, nti enkwata yonna gy'okwata Amongi obothi yonna gy'anaayita alisekererwa, taliwera, taliweebwa kitiibwa. Y'ensonga lwaki Amongi ali ku kye bayita neutralizing. Bali mu neutralizing and neutralization. Mmanyi namwe bali mu kumukama, si kumuvumba. Ofiisi aleme kugwa nayo agwe bibye, naye bw'okwata ebyo bassentebe b'ekyalo mu ngeri y'ekivandulo osuulawo ofiisi.
Bassentebe b'ebyalo oba bassentebe ba disitulikiti eyo enkwata gye mubakwata mwonoona woofiisi. Mutta ekitiibwa kya woofiisi n'okusinga bo ne bakyonoonye wakati nga babba baba bakyonoona. Naye ggwe beera wanjawulo kubanga ozzenga fikisa. Olumba oba ekiwuka bwe kiba mu ntamu making sure nti bw'okikuba toyasa ntamu kuba n'enkya tulina okukola ki? Tulina okulya honorable minister toyonoona ntamu. Totta nnyo kitiibwa kyabwa LC5 oba totta nnyo kitiibwa kyabwa ssentebe oba ekyobwa kontulakita. Bwe abantu we banaamanya nti bateekebwa mu kamera babafukamiza. Oli afukamire munnange saba kunsonyiwa. Yes, kisobola okuwa emiti emito essuubi oba lesson. Ababbi bayisibwa bati tekyali badde kibi naye ate kitta ekitiibwa kya woofiisi ne gwonazzaamu. Emiti emito gigenda kuba tegimutya era nga tegimwegomba kukifuuka kubanga ggwe wennyini wakinaabuula n'okusinga ono gwe wakwata akinaabudde. Kirekeremu ku busomyo. Osobola okuneutalizinga bano n'obajjawo n'obasimba ne mu mbuga z'amateeka naye okubafukamiza ate nga be twalonze balina okugenda mu baana baffe mu masomero. Abaana baffe beegombe okusoma ennyo nabo bafuuke bassentebe b'ebyalo oba bassentebe ba disitulikiti. Bano abafukamira n'ofukamira olw'obubbi, bano ababbi. So wakati ng'obakwata bakwata obasimbe mu mbuga z'amateeka si mu kkooti y'abantu. Totumatiza, totuleetera kuffe kufiiringa nti kasita waliyo abakola. Mu kasita waliyo abakola Museveni atufugiddemu. Wano muwooza akusakata emiggo ne zireeta otafiire. Nze sikkiririza mu ebyo. Tobikkiririza mulekulira. Yatumanyiira. Bwe bufumbo ky'omwo mwotava. Omuli emiggo enkya tulaba mbuto. Mwabi bannanga nzita okummalawo. Kati ne bw'oli kube enduulu z'amaziga ffe tulowooza nduulu za kusanyuka kubanga bwe baakubye eggulu enkya tulaba lubuto. Kakati bw'oba tokkiririza mu sisitimu mbi oba olina okugivaamu naye muwoozi gy'akusakatira ggwe Lukwago wano ng'otafiira gy'azannya good cop. Kati simanyi oba ne minisita Balamu ali mu kuzannya good cop ne baadiki ne baadi cop omulala najja nabba ekivandulo tuba tunyiize. Kasita minisita amukutte naye ng'ekizibu tekiweddeyo. Wate senga ebizibu byali biggwawo otafiire ku ngeri gye yeefudde ali ku sayidi yaffe emyaka n'emyaka singa tewakyali kiwamba bantu ne Muwanga Kivumbi yakateebwa n'anywebwa na kati tetumanyi waali. Kasita tulinayo tafiire ajja kitugambira nga kitani kya Nsebe. Kasita tulinayo tafiire kajero teriba ddagala. Mulekeraawo otusatisifyinga anga yaffe mukiwalinge ekirwadde okukwata bano si ddagala. Anyway, okubakwata lisobola okubeera eddagala naye okubateeka mu kamera si ddagala. Naye okutereeza bye baaleka basobizza ate eddagala erisinga lwa nsonga. Abamu mujja bbata n'ebizimbe byabwe babisigaze bayinginiyansi. Mujja bbata amayumba gaabwe mu ssente ze babbye bagasigaze naye nga ffe eno sewo mwatulaga nti mukola nnyo. Kakati sangala mufaanane kanyonyi kazimba being busy for nothing. Mubeere busy nga ddala muli busy. Woosimye muwogozzaawo ekikolo y'ensonga lwaki tubayita bamulyazzaawo. Wano wojjoono ekimugisizzaawo nga ndaba tekiri mu kugenda mu nkola. Omugjeewo tusanyusizza naye ogenda otuweereza tetumukuba mayinja. Tetumuwalulire ku mmotoka kubanga minisita ye yatulaga yennyini nti bakubwa bafukamizibwa. Kyali baddoke naye ofiisi oba ogitta ekitiibwa kyayo. Nsiima nnyo engeri ennaku zino gye mulaga nti muli bize kisanja hakuna mchezo. Nsiima nnyo kukiba nga kisanja hakuna mchezo. Nsiima nnyo naye sirowooza nti eryo ddagala kirwadde ffe tetulina.
strategy ya mwimbofu etumatiza bumatiza nti mukola waliwo jjogga naye mwagala ki bwe basirikira gye bali nti bannange tebakola bwe batandika okukola ate bannaye bano tebali mu kukola ekyo si kye tuyita okukola ekyo si kye tuyita okukola mu mbeera yonna maama ayina ennenya ya taata mu mbeera yonna ofiisi y'obwataata obutafa so nze nandirowoozezza nti wakati mu kusolovinga ekizibu nga kino ekinene naye nga kitono tuyinza okucreatinga ebizibu ebinene eri abatuuze abatagenda kuddamu kuwa bukulembeze kitiibwa era abatagenda kuddamu babakulembera kitiibwa kubanga ye Balamu yabadde abafukamiza yamakinze sure nti tulaba si kye twagala olaba tulaba enguudo Minisita Balamu Honorable tulaba enguudo Honorable Minister Justin Namere tulaba enguudo Kisanja hakuna mchezo tekitegeeza kino kubanga senga libadde eddagala nga myaka 10 tetugenda kuddamu kulaba babbi bangeri ng'eyo kiri okke ne tujja kusigala tubalaba kubanga n'abamu mubawadde essuubi nti bobbe Uganda olowooza balina kye bakola bakuyeeya buyeeya gwe gendo be bajja kutunuza mu kamera oswala abaana bo batwale Bulaaya basomye obbe obumbi butaano just okufukamira obufukamizi olaba abasajja bafukamirira abakazi bano sekyo tekimala wakati mu kulondoola ssente y'omuyi w'omusolo mukozese obukugu ng'ali mu kudismantolinga Amongi ali mu kuneutralizing Amongi bwakozesa obukugu Amongi asobola okutwalibwa eruzira Amongi asobola okukalakatwa okusinziira ku bye yakola naye ofiisi eno tulina ogitaatira terina kufa agiddamu alina ogisangamu obusomyo ng'ey'obwakatikkiro anaagiddamu bw'alina ossangamu obusomyo olwakuba enaawuze nnyo eyebye sajja anaagamba bannaye mumutambulira naye ofiisi eyo eri ennyo lwansonga yagirimu alowooza bavuma muntu naye nga bavuma kifo so naawe tovuma kifo nga Kaweesi bwe yavuma yunifoomu n'enaabuuka eri abo abalina okugitya kubanga otunuulidde nze omuntu wa bulijjo naye omusirikale ekyasinga omuteekesaawo bakolobezi kati owa bulijjo bw'anaatuuka nga tatya musirikale atoola omukolobezi olwakubya oluyi ffe n'otusatisfyinga naye ng'ekitiibwa kya yunifoomu okisse ffe ne tukuba eno engalo waliyo abantu abo ne batuuka ekiseera ng'omusirikale amugamba simama apa gwe nalaba Kaweesi akuba ani gw'oyimiriza kati omusirikale teweerabira ye olw'okuba alina ekissi olw'okuba ye yakolebwa kutiibwa ajja kukuba essasi ajja wulira nti omunyoomi akugamba atya simama apa n'osigala nga okyatembeya ojja kulaba nga gwe amukoze eki ng'amunyoomye so tetukolanga nnyo bitayambe tukole ebintu ebinaayamba ne mu butuufu bw'okukola ki obw'okubikola Balamu ne Namere bw'ogamba nti ffe tukooye politics ono w'okuvuma abaana ba Nuupu bavuma solution yaabwe ku bizibu ebibaluma ne ku bulumi bwabwe kuvuma kati gwe solution yo bweba kufukamiza bufukamiza gwe gavumenti ennamba nga solution yo kubabbi kubafukamiza obatulage lwaki nze solution yange tebeere kuvuma abantu bandabe nti nkuvumye nga gwe solution yo yakumufukamiza ondage nti omufukamiza tubeere busy for something tetubeera busy for nothing mukole ekisingawo waliwo ekisobola okukolebwa nga kisingawo otherwise chairman LC5
bwafukamizibwa ate nkya tojja kunenya mwana avumye Muwoozi oba avumye Museveni gwe bwe kibanga ekyokulwanyisa kyo bafukamiza ye ekyokulwanyisa kye kubavuma ate olaze nti abakulembeze bavumwa. Maama eka teyakkirizanga mwana kuvuma mukulu waffe baaba waawaka assistant muzadde first born teyavumwanga. Eno be mweddako kale muyinza okwesikaasikamu weewaawo era si kirungi naye assistant muzadde teyavumwanga kuba omuzadde yakimanyanga bw'ovanga ku assistant muzadde ogenda kuvuma ye. Kale nno mwe mulina okutaakiriza ekitiibwa kya ofiisi. Kitegeeza nange enkya nja kuba ate nzikirizibwa okuvuma kuba nze sobola kukufukamiza. Mu kifo ky'okuwabula n'okukulaga ekyokkola wakati nga nnoga eddagala ku bizibu by'eggwanga byaffe nja kukuvuma buvumi gw'olaba naawe olabye ng'eddagala lyakufukamiza ono otulage. Nyange ekkuvuma mu Amerika bandabe. Jjajja Maria agambe mutuleetera ayeekolera. Mukazi oyo nno naye. Jjajja Maria mugyebale. Nkyassa.